Hewa mkwano malamusizaako. Olunaku lwa leero katwogereko ku baami abatalina maanyi ga kisajja oba abantu abatayima. Bannange, abaami abasinga munoonya ddagala ly'amaanyi ga kisajja, naye ggwe walookinga nti olina kumira ddagala oba kunywa ddagala. Sooka onoonyereze lwaki toyima. Nsonga ki lwaki toyima? Nze wojje wange ng'oyagala eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ndiina, naye nnina okubuuza nsonga ki lwaki toyima? Kyava ku ki? Kyatandika ddi? Abantu abamu mwazaalibwa mwatomerwa endiga. Omwana eyatomerwa endiga tumujjanjaba kyanjawulo naawe omuntu talina maanyi ga kisajja nga tolina bubeezi. N'olwekyo gwe yatomerwa endiga ate ng'ogamba tolina maanyi ga kisajja, enzijanjaba yo si y'emu n'atalina maanyi ga kisajja. Y'ensonga lwaki tubabuuza. Sajja abamu temuyima lwakuba nti muyina stress. N'olwekyo gwe yatomerwa endiga enzijanjaba yo si y'emu n'ono atalina maanyi ga kisajja. Y'ensonga lwaki nkubuuza. Naye naawe owooza senga njagala ddagala ly'amaanyi ga kisajja, tosoose na kumanya nsonga lwaki toyima. Abantu abamu just mulwawo okupiikinga, just kulwawo okupiikinga, naye nga toli mulwadde, nga just weetaaga exercise oba boosters oba food supplements osobole okubeera ng'opiikinga mangu mu kuyima. Kye tutegeeza ng'oyima olwawo naye naawe okaaya n'oyagala ddagala ly'amaanyi ga kisajja. Waliwo abantu abamu nga balina diabetes, etuyita sukaali, eyeetaaga okujjanjaba osobole okuddamu okuyima oba okuyima obulungi, naye nga si ddagala ly'amaanyi g'ekisajja kye tuyita manpower. Kati waliyo abantu abamu nga bo baazaalibwa baluyongoyongo, ng'ali awo tategerekeko mubiri munafu, nga n'ennyima ye naye eri awo nnafu, nga naye kye yeetaaga kirala, si maanyi ga kisajja kye tuyita manpower. Bannange, eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ndiina, naye w'oba ozze gye ndi ngenda sooka nkubuuza ebibuuzo. Lwaki toyima? Kyatandika ddi? Kyava ku ki? Waliwo abantu abamu nga bo batya bakazi, nga kasita omukazi yeeyambula n'olabako bw'oti oba ku bisambi oba ku kkalo oba ku biki, ng'amaanyi gabula, nga just kiri mu bwongo, nga gw'otya abakazi, nga ze mbeera zo, nga teweetaaga maanyi ga kisajja, teweetaaga ddagala oba okitegeera, just counseling mu bwongo bwo osobole okutereera obeere ng'oyima. Kubanga abasajja abasinga bagamba nze we nneeyambula n'omukazi ne yeeyambula nga nnyima, naye we ntuuka oyingiza ngangwa ku lw'okuba oyina fiya ku kintu ekimu. Abantu abamu babakuzanga babagamba abalenzi abamu nti omukazi ayokya, omukazi alina obulwadde, oba walabako ku muntu alina siriimu. Kati nga olaba omukazi nga yeeyambudde ng'ogenda okumuzina bw'oti ng'ogwa, nga mindset yo nga yeetaaga okutereeza, naye nga si ddagala lya kisajja. Mujje mu inbox yange ombuulire, oyogere nange, ombuulire ensonga lwaki toyima, nze nja kukuyamba. Consultation fee ewange aba wa $2 gw'olina okumpa ng'oyagala special attention ku kintu kyonna. Gw'ayagala eddagala ly'amaanyi g'ekisajja naawe jangu nja likuwa, naye nga mmala kukubuuza. Abasajja abamu temuyima kulwokuba mukola masturbation. Buli ssaawa obeera kasabbooni. Sibanenya abakola masturbation balina ensonga zaabwe oba okitegeera, naye si mulungi nti ogenda tuuka ekiseera nga tokyasobola kuyima oba kuyima bulungi oba nga tokyasobola kumala. Eyo topika nja kujja njogereko, nga kye kikubuza amaanyi g'ekisajja n'otuuka ku mukazi n'ozinamu akadakika kamu. Abantu balina okubulwa amaanyi g'ekisajja mu ngeri ez'enjawulo. Waliwo omuntu nga yeetayimirako ddala, waliwo oli waayima ng'agenda yingira n'agwa, ne wabeerayo oli nga yalwawo wakunoonya ng'abanoonya empiso, n'akukwatirira n'akunoonya n'akoowa. Abo nabo gye bali. Ne wabeerayo ate bali eri nga yo waayingira azinamu eddakiika emu. Oyo naye aba talina maanyi ga kisajja. Kati eddagala lya njawulo, ebintu bya njawulo, enzijanjaba za njawulo bakama bange.
kirungi okwogera. Nze siina muntu yenna gwe njanjaba nga tasoose kunnyonnyola nsonga gye yava. Ne bw'oba tolina mazzi nsooka kukubuuza nsonga kweva, kuba nnyinza okuba nga ndowooza nti tolina mazzi nga just okozesa pills. So kati nze mmala kukubuuza abatalina maanyi ga kisajja, nkusaba obe mugumiikiriza ng'oze. Kati tulinayo bano abantu abaatomerwa endiga nga ye tayimangako katyanga abaawo, naawe nsobola okujjanjaba. Eddagala ndimanyi, tuba tujjanjaba sisitimu yo, nerves ze ziba ziriko obuzibu. Musobola okukola n'ebirala ebyo byempulira, oba okyagalira nsobola okikunyonnyola nakyo, oba osobola okukikola ng'omwana akyali muto. Naye nga bw'oba naawe oyagala bwagazi ddagala treatment gw'atayimangako nga tosituka, jangu mu inbox yange ombuulire, nja kukuwa eddagala, njali kulagirira. Oyo ate teyeetaaga ddagala ly'amaanyi ga kisajja, oyo yeetaaga kujjanjaba. Kati n'olwekyo w'oba toyima, nnyonnyola ensonga. Abasajja abamu temuyima lwakuba abakazi abo be muyina tebasikiriza. Mukazi ali awo ali nagadde simanyi oba okitegeera, nga olwawo okuyima olw'okuba nti tayimya w'omulabako endabika ye, appearance ye teyimisa, kyokka naawe onoonya ki? Onoonya maanyi ga kisajja. Abasajja abamu temuyima lwa bwavu, nga waba tewali ssente nga amaanyi gabula, naye naawe onoonya ddagala ly'amaanyi ga kisajja. So twawule, kiva ku ki okubeera nga toyima, kiva ku ki okubeera nga tolina maanyi ga kisajja. Era weetaaga njjanjaba ki gye ŋŋenda okukuwa, nnyonnyola mmanyi. Si buli omu nti yeetaaga ddagala ly'amaanyi g'ekisajja eriyitibwa manpower. Mugenda funa side effects. Abamu muli kumira Viagra, n'omusajja yennyini akola masturbation abanga amira Viagra bw'atuuka ku mukazi kubanga tamala. Masturbation naye erina effects ez'enjawulo. Waliyo oli nga tambala, tagwa, akuzina n'akufiirako bufiizi kuyuzaayoza. Ne wabeerayo ate oli nga ye tayima, nga takyasituka. Ne wabeerayo oli nga ate ayimamu katono. N'olwekyo mwewale poni, muzeewale. So olunaku lwa leero yeyo ensonga ebadde y'amaanyi ga kisajja ge tunoonya, ge twagala. Jangu mu inbox yange oyogere nange, wenkubuuza ebibuuzo nziraamu, mmanye engeri gye nnina okukola ki, gye nnina okujjanjabamu. Bw'atayima eddagala ndiyina, counseling, kutereeza mindset yo nga otya buti mukazi, kukola oba mu exercise oba kufuna food supplements, gwe ng'oli luyongoyongo oba nga woyimukamu katono ng'ogwa. Mubeere bulungi. Temwerabira okusubscribinga n'okulayikinga. Mu following page yange for more information. Ne ku Twitter mu following.